Nanyini mmotoka eno ategerekese nga Pasco Ssennyonjo nga mutuuze w'e Mutungo okumpi ne Kampala akwatiddwa era ng'alina okuleeta omugoba wa mmotoka eyo agambibwa okuvuga nga tamidde ekyavaako akabenje ako mu bitundu by'e Mpigi. Okusinziira ku akulira entambula y'ebidduka Dr. Stephen Kansiime, ono agenda kubayambako okuzuula ebiwandiiko by'emmotoka eno k'ono omugoba waayo. The driver ran away, but we have already known who the owner is. Mu kiseera kino bambega ba poliisi bamaze dda okukwatagana awamu okunoonyereza ekituufu ku kabenje kano. Okusinziira ku Dr. Kansiime, abamu ku bambega abali mu mulimu guno kitegeezeddwa nti balina obumanyirivu okunoonyereza ku buzzi bw'emisango egya nnagomola omuli n'ettemu. Okusinziira ku kyakavaamu kunoonyereza akabenje kano kava ku Ttamiiro era nga kaaliwo ku ssaawa nga 7 ekiro. We have reckless driving, like the last 2 accidents we had on Panga, in Mpigi and then Ruengo were caused by reckless driving. Mmotoka taxi eyali egenda e Kampala registration number UAU 822 la n'etomera ey'omubaka ey'ekika kya Mark 2 registration number UAM 228 yennyini mmotoka eno asuubiza okuyamba poliisi okuzuula omugoba wa mmotoka eno mu ngeri yonna esoboka.